po jako akawuwo ejje kuuma byalo bye baleeta nti lyeryo aba defense ku kyalo bakola ki babasuula baagaana okujja okukwatagana n'akakiiko akakuuma ebyalo. Abatuuze ku kyalo Olulagala mu gombola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso baguddemu ekikangabwa bagudde ku mulambo gw'omwana omuwala ng'attiddwa omulambo gwe ne gusuulibwa mu nsiko. Atiddwa yebbira bwa Jemima ng'abadde wa myaka 11 nga kigambibwa nti abadde amaze ennaku 3 ng'abuze okuva mu maka g'abazadde be e Busacca era ng'abadde bamulanga ku kizindaalo ky'ekyalo ennaku eziyise. Ekita abantu kisuse kuno egamba omwana ono tebamutira wano baleeta muleete nga musuula wano nga bwenkiraba nga nze kubanga tetumutuukiridde bulungi naye singa baddemu ensi 5 neteriiwo bamuleeta ne musuulaawo. Omulambo gw'omugenzi gulabiddwa omu ku batuuze Awuma Rachel abadde agenze okulambula poloti y'omutuuze omulala abadde amuwadde omulimu gw'omulimira. Kale tubadde entambula nga tuzze n'omukyala nsanze waka n'agamba tugende nkole ki mulimira kwaka poloti n'atambula ne tukola ki ne tujja ne tulambula. Kale tumaze okulambula tubadde tuddawa waka n'agamba atunoge ku ntuntunu zino ne mugamba ne wamwe bazirya nti ye bazirya ne mugamba atunoge tunoga n'agamba noga kukiri ekikolo kati mba nsembera kutina ekikolo mba noga nti etuntunu nendaba omwana ng'akoze eki ne mugamba mukadde ekintu kikyo koye kiki. Abatuuze bategeeza ng'ettemu bwe liyitidde mu kitundu kino nga bbanga lya myezi 2 bakatta abaana 2 mu kitundu kyekimu nga bano bavumiridde obunafu obuli mu bitongole by'ebyokwerinda ng'ettemu lisinga kolebwa mu budde obwa kafyu. Njagala kyendaba ku kitundu kino ekintu ekituliko kyakyeraliikiriza tutandikanga bbiwula mukono yagala enono bitandisa okukola kyokkulya nesenga erusinga bezalinga edawuli nga babuuza omuntu gy'ova ne gy'olaga egamba nga erusi byakolanga omuntu najja ku kitundu n'alaga gy'alaga obanga erusi ziri ezalingangawo nga zikubuuza ogendawa. Tugenda kwate ku baana bano wakati abaana tebasoma ate n'ekirala kati twakatwala omwezi gumu ng'omwana omu akoze eki asaliddwa ate era omwana omulala era azuuliddwa ng'akoze eki attiddwa era kumpi mu kifo kyekimu. Abasirikale tubeera nabo naye ebiseera ebisinga babeerawo biseera bya kafyu. Ateekeddwa okuba nga bamuttira mu kitundu ekirala waali ne baleetawo muleete kubanga waali alaga nti yasuuliddwawo eki busuulibwa tewali yadde ensi 5 yonna. Ssentebe w'ekitundu kino Omusoke Freddy naye asinzidde wano n'asaba abazadde okunyiikira okukuuma abaana baabwe. Okubira omulanga abazadde baffe twongere okukuuma abaana baffe. Ebiseera bya covid bino ng'abaana tebali ku ssomero basusse ottaayaaya ekireetedde abakozi b'ebikolobero bino okuba nti bongedde okukola ebikolwa by'okusaddaaka abantu ate era kino ekikolwa tukivumirira nnyo olw'ensonga nti abantu ekintu ky'okusaddaaka abantu bakifudde kyangu nnyo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weesigire akakasizza ettemu lino era n'ategeeza nga bali ku muyiggo kw'abo abakoze ekikolwa kino. Nti bafunye okutegeezebwa nga waliwo omulambo ogw'omwana omuto ogubadde guli mu kufunda mu kibira ekiriraanye mu kibira erugala mu kyalo ky'erugala mu parishi y'Ekuvule. Tegeezebwa okuba nti nno yawo yawozebwa sajja libanga lyafuna igeno gye limutwala okutemulwa era ekaazi okunoonyereza ku ttemu. Oluvannyuma poliisi okuva e Matugga ezze n'eggyawo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Singa abasirikale oba gavumenti nevaayo netuwa obukuumi okukwatagana n'abatuuze ne tubeera nga tusobola okutambula mu kitundu